okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abantu tebategedde. Tandike. Okay. Tugende. Obadde mulungi kubanga buli lunaku okeera ku 3ABN TV. Kyo kirungi, Mukama akuwa omukisa. Olwaleero nno nalwo kyokoze kya nsonga nga tukyayigira mu wano obunabbi obw'ekitabo kino ekyakubikkulirwa. Nsaba okitwale nga kya muwendo ate era nga kya makulu nnyo obutamiisinga lunaku na lumu, kubanga singa omiisinga olunyiriri lumu bwe ruti awo oba ogenze oba osigadde. Kakati nno olwaleero tuli mu lunyiriri olw'11 tuyize okuviira ddala mu lunyiriri olwasooka olw'ekitabo kino ekyakubikkulirwa. Tuli mu ssula ya 14, tuli mu bubaka bw'abamalayika abasatu. Ndowooza wiiki ewedde kuyisiza bulungi. Tuyize malayika asooka ne tumwekkaanya bulungi, ne malayika ow'okumeka, ow'okubiri, ne tuyingirawo katono mu malayika ono ow'okusatu. Ate wiiki eno tuli mu kumaliriza malayika ono ow'okusatu. Ndowooza tunamalira ebintu bino ng'onnyonnyose bulungi kiki kye kitegeeza. Wayogera obusungu bwa Katonda ategeeza ki? Wayogera ensolo, ekyo wakitegeera mu ssula ye13. Ensolo n'ogitegeera ate era n'ogikkaanya bulungi. Mu ssula ye12 weetegereza omukyala ono Mukama gwe yali ayogerako. Omukyala muki? Omukyala omulongoofu ayambadde ebyeru. Kakati tuli mu bubaka buno bwa malayika abasatu. Tuli mu malayika ow'okuna ayogera ku kusinza ensolo n'ekifaananyi kyayo ate era n'ekigenda okuva mu byo nga kyetwalabyeko eggulo bwe busungu bwa Katonda. Kakati katwewombeke tusabe Mukama atulungamye nga tugenda okuyiga ate ekyokuyiga ekyolwaleero. Kitaffe omulungi, weebala okutuyigiriza, weeyongera okutuyigiriza n'okwogera naffe bulijjo ne bulijjo. Ate osobozesa okutegeera ebigambo ebyo n'okweyongera okusemberera. Kitaffe omulungi, tuyigirize tuleme kukola nsobi yonna, tuleme kutabika bintu bino, naye tweyongere okusembera nga tusibwa bujja okuyita mu ebyo. Ate Mukama tukyuse amakubo gaffe amabi, tutandike okugoberera. Ewaawo Katonda waffe, weebale kubanga otuwulidde. Tuba tusaba weyongere okubeera naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Omuweereza olunaku olwaleero nze Muyinza Edison Kizza Shema. Era nga nzikiriza nti naawe gy'oli eyo weeteeseteese ate okubanga tugenda mu maaso. Tuli ku lunaku olwaleero tuli mu kuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe. Kaakati omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe bye biki? Tusome essomo olunyiriri lwaffe okubikkulirwa 14 olunyiriri lwa 11 tusoma. N'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro, abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo, na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo. Ekyawandiikibwa kya leero nno kyo kyayogerwako mu bunabbi bwa Isaaya. Isaaya ayogera bw'ati: kubanga lwe lunaku lw'okulwana, olunaku lw'okuwalana eggwanga lya Mukama, enfuufu yaayo kibiriiti, n'ensi erifuuka bulimbo obwaka. Tekirizikirizibwa misana newankubadde ekiro,
omukka gwayo gunyookanga ennaku zonna. Emirembe n'emirembe eneebeeranga awo ng'ezise, tewaabenga anaagiyitangamu emirembe n'emirembe. Ebyo biri mu Isaaya essula ya 34 olunyiriri olw'omunaana paka ku lw'ekkumi. Muganda wange ne mwannyinaze, Bayibuli yeetaputa yokka, kitabo ekyetaputa kyokka. Kyava agamba mu Isaaya 28, kankusomereyo katono. Isaaya olunyiriri olwa 28. Ate nagambye no Bayibuli ate yo yazze kuwooma naddala mu kitundu kino eky'obunnabbi, kubanga awo ewali ensonga enkulu Mukama gy'ayagala tutegeere. Kyova olaba atuleetera ekitabo kino ekyakubikkulirwa n'atuyamba tuyige olunyiriri lumu buli lunaku, tulyoke tweyongere okumukola tutya, okumusemberera. 28 Isaaya olunyiriri olw'omwenda agamba, ani gw'aliyigiriza okumanya era ani gw'alitegeeza ebibikkulibwa ebibuulirwa abo abaleseeyo okuyonka era abavudde ku mabeere? Wulira wagamba, kubanga kiba kiragiro ku kiragiro, ekiragiro ku kiragiro, olunyiriri ku lunyiriri, olunyiriri ku lunyiriri, wano katono awo katono. Owulidde ensonga eyo? Olunyiriri ku luki? Ku lunyiriri. Kyova olaba ekigambo kino ekiri mu kitabo ekyakubikkulwa essula 14 kijulizibwa mu kitabo ekyani? Ekya Isaaya. Tuli wamu? Kyova olaba Bayibuli eno kyeraga bulungi nti abantu bano abazukirizibwa okusaanirawo ddala emirembe n'emirembe, kitegeeza nti tewali alizuukirizibwa. Mukitegedde? Tewali agenda kuzikirizibwa mu nnyanja ey'omuliro aliddamu okubeera omulamu nate. Tewali kuddamu funa mukisa gwa buki? Gwa bulamu. Weetegereza ensonga eno, kyonna ekirisigalawo ku babi gwe mukka gwokka. Kyova olaba Isaaya agamba Zabbuli 37:2 nti bo balibuulira ddala mu mukka. Nsimanyi oba ensonga eyo gitegedde bulungi. Omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe. Kitegeeza ki? Abantu bano tebagenda kuddamu kulabika nate, naye omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe. Kitegeeza okuzikirizibwa kuno tekugenda kuleka kiramu ku nsi. Simanyi oba ontegedde ensonga eyo. Kino kitegeeza nti tebalina kuwummula emisana n'ekiro. Kitegeeza ki? Bayibuli egambye, kankudiremu, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo. Okusinza ensolo nsonga nkulu nnyo muganda wange ne mwannyinaze. Okusinza ensolo nsonga ekutta akati waggulu ne wansi. Abasinza ensolo tebalina kuwummula misana na kiro. Abasinza ensolo bagenda kunywa ku busungu bwa Katonda obutatabuddwamu. Wulira ensonga eno. Abasinza ensolo kitegeeza ki wagamba nti tebalina kuwummula emisana n'ekiro? Kino kisiga ekifaananyi eky'ekifo kino eky'olubeerera nti abantu bano babonyaabonyezebwa. Tutegereka bulungi? Abeera kwegamba omuntu ono agenda okubonyaabonyezebwa mu muliro guno tekigenda kuba kirambolambo, tekugenda kubeera muzimu, wabula agenda kubeera omuntu ategeera obulungi. Muganda wange ne mwannyinaze, ensonga eyo gifune bulungi. Mu muliro guno ogwogeddwako wano temugenda kwokebwamu mizimu, nedda. Temugenda kwokebwamu myoyo, nedda. Era enjigiriza eno weevudde, omulabe Sitaani atandika ku lubereberye n'agamba nti nedda, okufa temulifa. Ataddewo n'enjigiriza egamba nti omufu waafa alina ekifo ky'agenda okugendamu kye bayita eddongooserezo.
eyo omwoyo gwe gubonyaabonyezebwe. Nedda, ekyo si kituufu. Abantu bano bagenda kubeera abantu balamu ddala abalina omubiri n'amagumba ate era abategeera obuki obulungi. Mugange ne mwanyinaze, Bayibuli etegerekeka bulungi ku nsonga eno. Abantu bano nga bakyali balamu nga basinza ensolo lwe babeera nga tebalina kuwummula emisana n'ekiro. Simanyi oba otegedde ensonga eno. Omulabe Sitaani ayina akakodyo k'akozesa. Ffe tetusobola kumutegeera bulungi okuddako nga tutegedde ebyawandiikibwa bino. Kankuzeeyo ke mabega. Bayibuli eyogera mu kitabo ekyakuva Essula 2 olunyiriri lwa 8. Ngenda kusoma ebigambo bino otegeere ensonga gye ntegeeza, kubanga embasa nabisoma togenda gitegeera. Olunyiriri olw'omunana ngenda kusomera paka ku lunyiriri lwa 11. Jjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga, ennaku 6 okolanga emirimu gyo emeka gyonna. Naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo, olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyo gyonna gyonna, so naawe wekka newankubadde omwana wo omulenzi, newankubadde muwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali omumwo. Lwa nsonga ki? Kubanga Mukama mu nnaku 6 yakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. N'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alukola atya? N'alutukuza. Mugange ne mwanyinaze, tosobola tegeera nsonga eno okuggyako ng'otegedde ensonga eno ey'okuwummula. Agambye abasinza ensolo nga bakyali balamu tebalina kuwummula emisana n'ekiro. Totegeera kintu kino mu ngeri enkyamu. Abantu abamu bataputa ekyawandiikibwa kino nga bagamba nti mu muliro ogwo bagenda kuba babonaabona nga bayimba nga bakaaba nga bawowe emisana n'ekiro nga tebalina kuwummula. Nedda. Obutawummula buno buliwo mu kaseera kano nga bakyali baki? Nga bakyali balamu. Tegeera ensonga eno gitegedde bulungi. Obutawummula tebuliwo mu kaseera kali nga bali mu kwokebwa, buliwo mu kaseera kano nga bakyali baki? Balamu. Kwata kano. Okuwummula Mukama ayagala nze naawe tuwummule. Naye omulabe Sitaani ataddewo enkola etulemesa okuwummula. Atulaga nti twetaaga ebintu bingi aye tusobola kubifuna okujjako nga tusibye nga tukola ate nga tusuze nga tukola. Wulira ensonga eno. Omulabe Setaani ataddewo ebiraga nti tulina obwetaavu bungi, ate ng'engeri okutuuka ku bwetaavu bwaffe kusiiba nga tukola ne tusula nga tukola. Wulira kano. Atuwadde ennaku 6 okukola Mukama Katonda waffe. Atulekeddemu olunaku lumu olw'okuwummula. Naye omulabe Setaani agamba atya? Nti nedda, olunaku lulama tosobola kulumala ng'otudde, kubanga olina ebyetaago ate olina okukola. Tebalina kuwummula emisana n'ekiro. Lumu nali ngabanako n'owooluganda omu ne munnyonnyola ensonga eno nti weetaaga okuwulira eddoboozi lya Mukama. Agamba nti olunaku lwa Ssabbiiti tolukolerangako mulimu gwo gwonna. N'agamba nedda, yenze maama nze taata. Nyina okukola ssente ne nabira abaana bange. Tasobola kungamba nti nzijje mala olunaku lulamba ku Saturday nga situdde nga sikoze. Nga dde olunaku lwensinga n'ofuna bakasitoma. Gw'osuubira ngenda kubeerawo ntya. Owulidde ensonga eyo nno muganda wange? Tebalina kuwummula emisana n'ekiki n'ekiro. Kati bambi ye mu mutwe gwe alinamu nti nyina okusiiba nga nkola ne nsobola okwetuusaako obwetaavu bwange. Awo okusinza ensolo wekulumira. Agambye nti abasinza ensolo tebalina kuwummula emisana n'ekiro. Mu kiseera kino tewali nnyanja ya muliro ku nsi.
tuli mu nsi tekuliiko nnyanja ya muliro. Abantu abamu batugamba nti geyeena eriyo wansi omuntu waafa naddeyo nedda. Eyali wamu naffe nga tutandika okuyiga ebyokuyiga bino wategeera ensonga eno nti geyeena ogenda kwokya ku lunaku olusembayo. Matayo aba ayogera, Yesu Kristo aba ayogera olugero olw'eŋŋaano embi n'eŋŋaano ennungi n'eŋŋaano ey'omu nsiko. Agamba nti nga omukunguzi wakungula ku luvannyuma n'akuŋŋaanya eŋŋaano ennungi n'agiteeka mu birimba, n'eŋŋaano embi n'agisiba mu birimba n'agiteeka mu muliro, n'okukungulibwa kugenda kubeerawo ku nkomerero y'ensi. Era omuliro guno gugenda kwokya ku nkomerero y'ensi. Ensonga eyo gitegedde, tewali geyeena erimu ku kaseera kano. Era okuwummula okwogerwako mu kitabo kino ekyakubikulira kwe batawummula emisana n'ekiro, tebawummula mu kaseera kano nga bakyali balamu, kubanga ye omulabe abalimba nti balina kusiiba nga bakula. Ate gwe otuule, ebyetaago byanaana bikutuusaako. Kaakati gwe ogenda osibeeyo simanya ogenda siba lunaku lulamba ku kkanisa. Musibeeyo, ffe tujja kusiba nga tukola tutya? Nga twekolera emirimu gyaffe. Olunaku lwate tuliko n'omukisa ogw'enjawulo gwe togumanyi nagumanya. Tugenda kufuna ssente tubagaggawaleko. Mukama agamba nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza, so tagatta buyinike wamu nagwo. Gwe w'ogaana Katonda n'osalawo ofune omukisa ogugwo gw'olabye n'amaaso go, agambye nti n'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emisana n'ekiro. Wulira kano, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo. Kale tofunye kuwummula ku nsi kuno. Kale n'omuliro guli ogugenda okwokya ogw'obusungu bwa Katonda nagwo gukuyitemu. Kale kiri unfair ate nga gwakisazeewo. Osalawo otya? Kale okisalawo otya? Okkiriza otya okugabana ku busungu obwo? Wulira Bayibuli egamba mu Bebulaniya essula 4 olunyiriri 6, kale kubanga kisigaddeyo abalala okuyingiramu, n'abo abasooka okubuulirwa enjiri ne batayingira olw'obutagonda, naye ayawula olunaku gundi nga eyogerera ddala mu Dawudi oluvannyuma lw'ebiro ebingi bwe biti nti leero nga bwe kyogeddwa mu lubereberye, bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe. Kubanga singa Yoswa yabawummuza teyandyogedde ku lunaku lulala oluvannyuma lw'ebyo. Kale lwasigaddewo ekiwummulo ekya Ssabbiiti eri abantu ba Katonda, kubanga ayengedde mu kiwummulo ekyo era naye ng'awummudde mu mirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu gigye. Tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo. Kyava agamba gwe muganda wange awulira obubaka buno era ndaba nti wasigaddewo kiwummulo kimu kyekiriwa kyekya Ssabbiiti, era bonna bakiyingira nga bawummudde emirimu gyabwe nga Katonda bwe yawummula mu gigye. Yagiwummulamu ddi? Tugende mu Lubereberye essula 2 olunyiriri olwokusatu. Wulira muganda wange nga Katonda bwe yawummula mu mirimu gye. Agamba Katonda naawe omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo mwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yakola gye yatonda. Owulidde ekigambo ekyo? Wasigaddeyo ekiwummulo kimu. Lwaki teweetwalira ekiwummulo ekyo? Twayiga essula y'e13 bulungi ne tugitegeera nga mulimu ensolo eno esinzibwa ng'abantu bonna muganda ne mwanyinaze tobeera mu bantu abo abangi. Agambye nti abantu bonna ne basinza ensolo n'ekifaananyi kyayo nga bagamba nti wo ani alinga ensolo, ani ayinza okugiyinza? Muganda ne mwanyinaze yegwe omu ku basinza ensolo. Nedda, tewandibadde ggwe.
lwaki liko yandibadde omulala ate nga naawe si yeggwe. Essula eno ey'e13 olunyi lw'15 n'olw'17 atulaga ebigambo wuliriza bulungi ebigambo bino. N'aweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo okussa omukka. Ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza. Kisse okussa bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. Neewaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe, era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero, erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Muganda wange ne mwannyinaze, ekiseera ekyo kituuse, kisembedde. Oyinza okuba okyalowooza byakusaaga, oyinza okuba olowooza okyalinayo obudde bungi obw'okusooka ogamba kale kansooke nkoleyo katono, nja kumala nkole ki? Nja kumala nsalewo. Singa ofiira omukisa ogusalawo olwaleero, simanyi biseera byo byamumaaso sinze Katonda. Naye Katonda agambye mu kitabo ky'Abebbulaniya essula eno ey'okuna, agambye nti olwaleero w'owulira eddoboozi lyo tukakanyaza mutima gwo. Kyava agamba Bakoliseeri nti now is the day of salvation. Kaakano akaseera kano kennyini lwe lunaku olw'obuki? Olw'obulokozi. Oyinza okusuubirayo omukisa omulala n'otagufuna. Siri mu kulagula nti ogenda kuba kyoba ki, naye agambye nti lwaleero owulira oddoboozi tokakanyaza mutima gwo ng'abajjajjaffe bwe baakola ne batagonda ne batayingira mu kiwummulo kye yabateerawo ekyaki? Ekya Ssabbiiti. Era agambye nti wasigaddeyo ekiwummulo kimu kyokka. Kimu kyokka. Jjukira abasinza ensolo tebalina kuwummula emisana n'ekiki? N'ekiro. Wasigaddeyo ekiwummulo kiki? Kimu kyokka. Abebbulaniya 3:18 atakaatiriza mu ngeri ate ey'enjawulo. Wuliriza bulungi. Agamba nti era baani be yalayirira obutayingira mu kiwummulo kye wabula abo abataagonda. Muganda wange ne mwannyinaze, Katonda talina gwaziyiza kuyingira mu kiwummulo kye. Agambye abo bokka abataakola batya? Abataagonda. Kwataako tokeerabira abataagonda. Yeggwe omu ku abo abataagonda. Tewandibadde gwe muganda wange ne mwannyinaze. Kale kya nnaku okwogera naye nga kituufu nti baganya okuyingira mu kiwummulo ky'ataddewo. Kyava akujjukiza n'agamba nti wasigaddeyo ekiwummulo kimu eri abo ensolo be badde erimbye nga tebakyalina kuwummula misana na kiro. Basigazzaayo ekiwummulo kitya? Kimu kyokka. Era singa omukisa ogwo gubayitako gwe gugenza obutadda. Wasigaddeyo ekiwummulo kimu ekya Ssabbiiti. Era buli ayingira mu kiwummulo ekyo aba awummudde emirimu gye nga ye bwe yawummula mu mirimu gye. Muganda wange ne mwannyinaze, ebigambo bino bigambo bya ssanyu eri oyo abiwulira, naye ate bya nnaku eri oyo atagonda, kubanga agambye kyebava baagana okuyingira mu kiwummulo kye olw'obutakola ki? Olw'obutagonda. Katonda talina gw'ayagaza kuzikirira. Kyava agamba nti mukyuke okuva mu makubo gammwe amabi. Peetero ekyokubiri essula 3:9 agamba Mukama taluyisa kye yasuubiza nga abamu bwe bakola baki? Bwe basuubira okulwa, naye alinda buli muntu atuuke ku kwenenya. Agumiikiriza nga tayagala muntu yenna akole ki? Abule, azikirire, naye bonna batuuke kukola ki? Ku kwenenya. Bino ebigambo biyinza okuba bizze gy'oli nga Mukama abitegese kwogera naawe, kubanga tomanyi
kikiyinza kubaawo. Tomanyi mikisa osigazaayo emeka okuwulira ebigambo bino okusalawo, naye omukisa gw'ofunye olwaliro agamba nti leero owulira eddoboozi lye tokakanyaza mutima gwo, kubanga olwaleero ke kaseera ak'okulokolebwa. Muganange ne mwannyinaze, okukkiriza Katonda waffe kutuleetera okumuweereza, ate tumuweereza kwegamba ne tukuuma ebiragiro bye. Era okukuuma ebiragiro bye kitegeeza kuwummulira mu Kristo. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Kwe kuba ndibadde okusaba ku muganange ne mwannyinaze ojje eri Kristo akuwummuze, kubanga agambye nti abasinza ensolo tebalina kuwummula emisana n'ekiro, naye abo abawummulira mu Kristo bakyalinayo ekiwummulo kimu nga ye Ssabbiiti. Ate era agambye nti akiyingira aba awummudde mu mirimu gye, nga Mukama bwe yakola atya, we yawummula mu mirimu gye. Jangu eri Yesu anaakuwummuza, jangu eri Yesu anaakuwa emirembe. Va ku nsolo kubanga abagisinza tebalina mirembe. Katuwembeke tusabe. Kitaffe omulungi otuyigiriza weebale, kubanga oyogedde naffe mu ngeri eno ey'enjawulo. Olina ensonga lwaki ffe bweyogedde nabo. Bangi abandiwulidde obubaka buno naye obuleese gye tuli, kubanga ffe bw'oyagala tubuwulire mu kaseera akatuufu, kubanga ogamba nti mu kiseera ekituufu wajja n'ofa olw'ebibi byaffe, era mu kiseera ekituufu otunoonyeza okutuleeta gy'oli. Tusaba Mukama otukkirize, otunaaze obutali butuukirivu bwaffe bwonna, ate era tukusemberere tweyongere okuziba obujja n'okuwangula mu byonna kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Saba Mukama akuwa omukisa era n'olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.